Yanambuza ina biolojeri jendi yennyini yannanga nkyale mu lusuku yannambuza ebisenge ebyabakungu ebyabaavu n'ebyaki n'ebyabakopi kwendi kulayo birasebo kwendi nandaga emize egikolebwa eyo otuuka gye batendeka abantu nandaga omuze ogwakabuzi ogwogoba embalaasi ku bisenge owulira sebo naŋŋamba abantu bagamba omuze ogwo Katonda agukyawa. Katonda tabyagala ebyo buyiiya bisoko yezabbibu ey'omu nsiko gy'abadde sebo yezabbibu ey'omu nsiko gy'abadde ayogerako ffe tubiyita bisoko kale owulira sebo n'agamba Katonda yasuubira bwenambe kusomedde okuva yasuubira obale omuzabbibu n'obala ezabbibu ey'omu nsiko kati ng'abuuza nti muganzi wange gwe anakukolera ki? Njukira ali mu Isaya 55 yagambye okujja okola ki omugaati oteese naye wakuweera omugaati n'amata oneeyisaayo. Baawulira kye twogera kyoyogerako tali ku bisiyaga tali kwogera ku kisiyaga ali n'ebisiyaga era kye kimu lya zabbibu ya mu nsiko ani njagala kino oli akitegere bulungi ayinza ogamba nti abadde ayogera ku bisiyaga ali ku byammwe omukazi n'omusajja muno n'omukyusa muno n'omukola biki abe abantu babuulire zabbibu ey'omu nsiko bagiveeko abe mulekere okukakasa abe abantu bagambe si baana bato bave mu kuyonka nakyo kibi amasanyalaze amatuufu galina we gali kubanga yatugamba nti Katonda ali naawe emimwa gino nedda emimwa gino mimwa gya Katonda engalo zino zemuteeka abe engalo zino zokebezesa ennanka omuntu muleka aboobere omwana agenda okuleka giri emize egy'okumala gakola ki sigigezesangako kyekirungi nsanyalaze amatuufu eri mu lusuku galinga wano olaba nnyabo tunula gwe omuntu amusanyalaze akamatuufu Katonda agateeka kutandikira wano paka eno nti ojja olira nyawo gali wano eri masanyalaze galinyira wano ate kati gayinza okulinyira wano ku Export TV to the world. Toli mutukuvu Yesu oli mutukuvu oli mutukuvu Yesu oli mutukuvu wakitiibwa oli wakitiibwa Yesu oli wakitiibwa wabuyinza oli wabuyinza Yesu oli wabuyinza haleluya haleluya Yesu haleluya moikweli yona mudungu balumwe nyonta n'enjala bakola erinnya lyo kitiibwa kyo ekyakabwikwe osaanidde kitiibwa kyo n'ettendo lyo
buli gwanga likusinza buli vivi livunama Emmanuel kitibwa kyo ekyedale dale chike wano lero buli mbeera evuname erinnya lyo lisinzibwe mirembe gibeere nammwe. Kale mukwano gwange nkwaniriza gwe wenna tulaba ku Expo TV olunaku olwaleero tuli mu bitundutundu eby'ebuyukwe. Erinnya nze omwana Soda Abba akutte kamera okugezaako okulaba ng'akutuusaako embeera enetambula emalidaadi sana. Jjajjaffe baalugera nti olugero mbadde ndalugera ne kanduleke. Nina omukulu ono Nabbi asangibwa mu kibuga ekimanyikiddwa ng'ekyebuyukwe era disitulikiti Buyukwe. Bintu bingi ebyogerwa ku linnya lye bw'oba eyo ebirungi n'ebibi. N'olunaku olwaleero gwatwala ku Expo TV kkiriza tutuule naawe omanye ku bulamu bwe n'ebyo ebintu bye byagamba byasobola okukola. Waliwo statement gy'asoose okwogera nga tutandika nti yatambula ensi eno emyaka 4 mu maaso. Tuli mu 2020 agambye byaka 2042 naye ngera kuwaako 2037 watambula from 2026 paka 42 natambula kuba 2025 kati ebiri wano wakati wonna awo wakati awo ngenda kuliirawo obimanyi mbimanyi era gwe teri kigenda kuba ku nsi kuno nga gwe si byonna ngambye ebimu. Lwaki tobuuza kuba tulaba ku Expo TV? Export bade no manyide eri yaffe yajjudde mbu yajjudde bozi kadala tuli Kampala tuli kube Kampala abe Kampala muli kumbona aleko bona be yanjulira amanya go ne wosangiro amanya bozi mpita amanya ki nze mpita ki lamu mchosa ramze mchosa bozi bomanyi kompyuta ya Nabirama nansangibwa mu kibuga Buyikwe Uganda. Akabuga Matendo kali mu ddungu naye tujja kajjayo Paulo Kafere kaba kamulemerayo omukono gwa Mukama gwakakyalira okasitula katuke ku ntikko y'ensi yonna. Akulaba omurundi gwo ogusoose ku Expo njagala omunnyonnyole lwaki weeyita Nabbi oba lwaki bakuyita Nabbi? Seeyita naye ndi Nabbi. Lwaki wajja otya okuba? Najja otya okuba? Iya Mukama yampita. Yakuyitanga ku myaka emeka? Kuva buto naye okukitegeera wano ku myaka 32. Mwenye ku myaka 32 omulimu gwa Mukama omutuufu ogutandikira. Ojja otya okukitegeera nti olina ekyenjawulo mu wajja otya okukitegeera? Najja okukitegeera kyajja kyeyoleka mpola mpola ne kubanga edda nga nkyasoma kyalingayo. Olina byewakolako okusomera ebyenjawulo nga tebiri era abaana bajulira twali okusingira ddala ku secondary erweru. Ku secondary erweru kyo nali nga pasita ng'osumba abaana banno. Nenvaayo awo neŋŋendako e Kampala eyo bwe nabeerako e Kampala nenkomawo. Mandi awo ndi mirimu gyange maze okwekolera ssente ate n'ekikomo ne kinyambala maanyi amangi ago gowulira geralikiriza abantu. Ne batuuka n'okugamba nti oli wa Illuminati. Naye tuuka n'okugamba nti oli wa Illuminati naye ng'ate omukono gwa Mukama gwangwira. Isaaya 5:3 ng'abuuza eggulu libuuza ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama ebuyikwe gwabikuulira ku ggwe. Tusigire ekifaananyi omuntu atulaba obulabi nga obaolyawo bangi bayinza okuba nga baleero nga gwamubikkulirwa n'atamanya ogukubikkulirwa mbeera ki eba obudde obwo tumanye kuba nange nyinza okuba nga gwali gumbikkulirwa nesibuuka gwe simanyi mu ngeri ki. Buli omu aba n'engeri ye. Buli omu aba n'engeri ye. Eyo yali etya? Eyange natandika okwewulira nga nze nikosi nasooka tandika nga nze nga mutawuni omwo nga nze nakolanga baana zina ze natimbanga nga nze ntimba ennaku enkulu, nze ntimba Easter, nze ntimba Christmas mu mutawuni. Bino ebidongo bya kuno olaba ku makubo ne bwaka biki nenteekako biki naye nga bino ebintu byonna by'okutandika okuweereza abantu abamu balowooza bitandise leero. Nali sinnaggulawo wano kanisa naye ng'eyo amaanyi ate nga ngalina agakola ki
bakakola ebyamagero era twali tetunaba kugulawo wano naye ng'era yabalwadde mbasabira nga tonatandika kanisa olaba natandikira okuzimba ekizimbe kino kalina yo kugisitula nali sizimba nakyaki nali nzimba kizimbe nga kiringa kya mizigo naye nali nateekawo akapande awo nga nakateekako ekigambo Emmanuel. Lwaki wateekako Emmanuel? Kubanga nze dda muli nkyewulira Katonda ali nange. Omuwulira muli? Nkyewulira muli Katonda ali nange. Ate Sitaani asobola okuwuliza muli ekintu nti oli wanjawulo kuba naye emirimu gye gituukirira mu ffe. Naye Sitaani naye n'akuwa amaanyi ge. Oyinza okubuulirawo nga lubaale w'ekika yakuvugira muli munda oba ebintu bye bagamba abatuuze nti Illuminati amayembe nga gakuwuliza nga alina ekyenjawulo ku balala. Ne gajja ne googera mu linnya lya Mukama. Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Asobola okwefuula kyonna. Oyo ng'aba muzibu. Sitaani yatya. Kubanga ate n'abantu balina kye batamanyi. Katonda ali bw'ati. Okubye saako. Katonda ali buli wamu bw'amaana atula mu nze ne muggwe. Nini Sitaani asobola obba mu nze? Ala Mungu asobola obbaamu era ne mu nze asobola obbaamu omukemi. Naye ate ne Katonda atala n'emirimu gyaffe, emirimu gye muffe era ne Katonda atula mu ffe. So nga tonajja kukola kyaki era ebyamagero wali obikola? Nali mbikola. Kiki ojjukira kye wasookerako okukola naawe n'ogamba ndinda kasiru bannaye bingi ate ebyawo tate natuuka wano naye mpulira nga nange twatuuka ekiseera nga ebyamagero ebikolebwa wano nga n'abasabye ate babitya ng'omuntu ojja omuntu omuzini awo muzini zinaawona nga gwaze nnyo banga yazinye nse nzinye n'oddaala ebbali n'ozina ng'oli awona. Nze nomanya amazina amaganda gennyini gali ag'amaanyi ddala ate wakanye gwe mbadde nakuzinya naye kaakuleke nze n'ozina amazina waliwo oyo lwatuuka mu saavisi wembanga waliwo wetuuka mu saavisi nga singa nagolola mukono nga ngenda kuyita ku balwadde nga mbazina mu businizi nabavaawo nga bawonye. Pulira. Naye obanga n'otuuka ekiseera ng'ogenda kukwata peeni osayininge nti owonyezebwa mu linnya erya Yesu Kristo naawona. N'otuuka ekiseera nga ngenda kugyayo sitampu egamba it is finished naawona. Sitaani ng'aba alina amaanyi waba yabikola. Katonda alikola ddi ku ebyo. Saakubuulidde nno naye lindako tugenda tuukayo najja kuba n'oŋŋamba najja kuba n'emyezi gyali if I'm not mistaken giringa ena emabega n'oŋŋamba walina emyaka 96 abakulaba leero omuvuka gwe balaba muto naye nze we najja emyezi ena yaŋŋamba emyaka 96 kyali kiri emyaka 96 awo wagenda okujja nga nkyali mu training nakunyonyola nga training nagikolera wa mu lusuku eddoboozi lyo mu lusuku lwa muntu wano si mu lusuku lwa ate mu lusuku lwa muntu naye gwe bagambye ennimiro y'edda tekyaliyo iyo degeza eyedda nnimiro bagambye olusuku Eden lwavaawo luli ludda kusaasidde oza tuli ludda tuli mu Uganda tuli buyukwe kusengendo na bulamu Eden eri physical oba eri spiritual? Eden eri spiritual. Eden olusuku Eden lukyaliyo uwa kati olaba lwakuba omuntu tamanyi bwe nkugamba nti nze ndi ddoboozi eryogerera mu lusuku mu nnimiro y'omu kiwonvu kati ojja kumbuuza ekiwonvu kyekiriwa olusuku lwe luliwa nze ndi nedda nabbi tudde wali training wali mu spiritual like wali mu spiritual world jajja training eyo naye olusuku lwotategedde no ne naawe nnyini mu process ya transition
okuva eno mu physical world ogenda mu physical world oba weebase obeera otudde awo bano ne balowooza nti obalaba naye nga gwe wasaze dda ofaako n'ozuukira how do you olaba osaawa eno nawe oyinza okugamba nyinza okugamba nti kaŋŋendemuko bwenti ayitera kikameka nga ndi eri kati ffe tusigala tulaba omuntu eyeebase alira kisinze kumbe gwe oli mu Eden ate olowooza ndi mu Eden ndiyo nzekka naawe gy'oli nze ndi wano abe tondaba abe ono ali ku by'abazungu byebamulimba bamugamba olusuku Eden lwavaawo era ne webasiiga ekifaananyi abe Mesopotamia simanyi Tigris nawulya ddani yabinyumya mbuluteebezo bw'okuba nga luli wakati wa ezinsi eri entalotalo eyo simanyi Iraq biki tuliteeberezebwa ne wano eno ku Google ne bw'ogendawo obiraba nti olusuku Eden bwe lusuubirizibwa we lwali luli naye omanyi olusuku kyeki nze simanyi mpozi ng'oŋŋambye olusuku yeggwe omwoyo wa Katonda akulimu kati nze yali Edeni labako omwoyo wa Katonda akulimu gwe muzabbibu ogwasimbibwa mu ggwe ke kali akayimba ke nagamba mbayimbiremu ne gundi ne mutakakola ki nedda kakati training kijja kityanga mu nsi kuno wali mu myaka oli mu 3 naye ng'ate eri mu ttendekero ogamba oli wa myaka 96 eri mu ttendekero nabbi tazaalibwa ng'omuntu bw'anaakola ki bw'azaalibwa akolebwa ate nabbi nga bwe wawulira eddoboozi lya Yokaana Omubatiza eryayogerera mu ddungu ye yagamba nti eddoboozi lyogera waggulu okuva mu ddungu nti mulungamye oluguudo lwaki lwa Mukama nabagamba nti Yokaana Omubatiza yali Eriya olowooza kyajja kitya abeera Eriya ng'ate Yokaana Omubatiza n'agamba eri mu lusuku mu nnimiro y'omu kiwonvu omuzabbibu ogwaliyo gwe gwali egwejja emyaka gwe nakoleramu training bakwambaza omwoyo ye yali omukulu no training kwangu oyitamu ogwo omwoyo then bw'okomawo eno n'oddala n'ofuuka mukyusa kati yenze kati saana okugamba nti ndi wa 96 ojja kukkiriza yali nakuwulira gyennyini egyange gy'omanya egya kati oli mwemeka kati 3 niye emyezi emabega ena wali mu 9 ate wali nali mukitegeere kino ani njagala ne bali bakitegeere anti wama okitegedde abatulaba mu process ya training wali mu 96 nga gundi nga Yokaana Omubatiza nkunyonyodde Eriya yali mukadde naye wano Yokaana Omubatiza mu kutandika emirimu gye yagamba ate yajjanga Eriya kati eri mu lusuku oba mukulu ne boddayo kati era gye emyaka gy'obaamu oba kati kirioke kati nayita biki ebyali mu training tetwabyogerako bano bapia bankuzaalo nabigambye nali nkubuuzizaako kiramu mbikubuuze ne bano bakole ki tutambulire ku page yemu singa twayogerako ki twalina story yaffe ey'ebuyukwe wano twalina story yaffe ey'ebuyukwe Katonda n'agitukola ki n'agituwanguza abeeno mbadde saaga batunuza mu byebuyukwe bantu batunuza mu byebuyukwe biki ebyali mu training bano abeeno bazze okusisinkana omusajja kati omupya abikkulibwa omukono gwa Mukama ebuyikwe eyatendekebwa mu lusuku biki ebikolebwa mu ttendekero eddoboozi eryogera waggulu mu Isaaya 5:6 nga liva mu lusuku mu nnimiro y'omu kiwonvu nti obulokovu n'obutuukirivu bwa Mukama bunaatera okubikkulibwa nga lisinzira ano mu nnyumba ey'okusaasirwa ebuyikwe Emmanuel House of Mercy nga tukutegeeza nti Katonda tali wala mu Isaaya 5:5 ennyiriri ezisookawo n'eri mu 10 nti agamba nti munoonye nga bwe nkyali okumpi
era mu Nkowole nga Nkowole nga bwe nkyali okumpi era mu Nnoonye nga bwe nkyayinzika okukola ki okulabika nti Katonda ne woona owanika abamu bafa God is in you, is in me. Kati era wagambira no Misaya 5:5 akusenda ojje ng'omwana ewaka muteese mwembi akulaga omugaati n'amata alagaana endagaano ye ey'okusaasira wakati we naawe. Yeri gundi gye nagamba fulaga yaffe mu lusuku twaweebwa fulaga yali physical yali wakati wa fulaga nejjange eri physical fulaga nga kagombe akakoola abantu okuyingira mu kusaasirwa mu spiritual world wajjo fulaga eri physical ogiraba n'ogirekolebwa Jafula fulaga we mwagirabeko ogiraba n'ekolebwa ogiraba ali n'ogiteeka mu buliwo ngajikubyamu nti yabadde weti ne weti ngajikubuulira gwe ogifulumye bulungi yesebo yeyo yazongulula leeta mulagolo byavaayo ate mubulire nga sida kugirayo fulaga eno abantu b'ebuyikwe bakyamanyi Lamu omukadde gwe babeeranga naye abikuliddwa omukono gwa Mukama tebanamukola ki tebanamutegeera naye nga olunaku nali natera ofuluma olunaku nali natera ofuluma okuvaayo mu practice omwoyo wa Mukama yantwala mugundi emanju tuyiteyo manju mu kabuyonjo nandaga akadomola k'amazzi ne toilet paper emanju nangamba kati singa obanga omaze okweyamba kweyo byombi kyekiyinza okutukuza kongwe mbuuza gwe kati olwo kweyo byombi kyekiyinza okutukuza ekitukuza kadomola naye lwaki mugenda na toilet paper kadomola ekitukuza kadomola si byombi ekitukuza ng'omaze okweyamba mazzi si toilet paper naye kubanga toilet paper njeru kati n'abantu bwe bamanyi Katonda omuzungu akutega toilet paper n'olekawo amazzi kati era nkubiriza abatulaba ku kamera n'abatulaba mu nsi yonna bane mugende n'amazzi emanju kyekituufu si kya busiraamu si kyaki kyekituufu eno toilet paper njeru ng'abazungu ebimu bye batuwandiikira mu bitabo si bye bituufu ekituufu ekitukuza mazzi n'ekirala ne baŋŋamba kwata ekidomola ky'amazzi okiyiwe mu sinki ezo enjeru nga gakka mu kabuyonjo n'oyiwamu longoosa kabuyonjo yonna kungulu n'ogirongoosa bw'omala ogirongoosa n'agamba nti kabuyonjo yo watukula waba watukula waba walabika bulungi naye waba tewatukula waba walabika bulungi naye waba tewatukula agamba nti bulaba etukula nti kale kati jjako kisinki okebera amazzi gye galaga nti obubi ne bw'onoobuyiwamu otya amazzi ne bw'obunaaza otya busigala buki busigala bubi ofunye n'endiga nno ne bw'oneesiiga ekizigo mwana wa tulabako ne bw'oneesiiga ekizigo muganda waffe gwe atulaba ali eyo ne bw'oneesiiga ekizigo n'okikuba lipusitiiki otya emimwa ne gimema ipenso katya oyoza toyi kungulu naye ekikulu ky'olina okusima munda yonja mutima gwo ne bw'onoovuga emmotoka ekola etya naye ng'omutima mukyafu mu maaso ga Katonda kisigala kikulumiririra nti oli mukyafu kati so tuyonje emitima eyo ebiri nabijja eyo era omuntu ngera ne mutuuka n'ogamba amazima gaba mazima amazzi ge gayonja ki manju
akantu ako kansasa buli wenkagamba omu ate bagala kukkiriza nekiba information eva mu ekyo ng'ekiriwa ate abalokole bo beesiriwaza mbwe abakadomola k'abasiraamu nedda bambi nti lwaki bantwalira ddala ku ekyo nagamba nti amazima lwaki bateekayo ebintu bibiri ekitukula ekya toilet paper etukula n'akadomola k'amazzi nti amazima eva gavaawo wano ku bbali nekino ekirabika nga amazima nakyo era kibaawo naye amazima olekawo maleke n'ogenda n'ebifaananiriza kino ekibi ky'otya okukwatamu kino ge mazima obwenzi buno bw'otya okuleka abako nnyabo obwenzi buno bw'otya okuleka osigalira omusajja ono ge mazima obubbi buno bw'otayagala kuleka bw'otayagala kukwatako enguzi eno gy'otayagala kukwatirako enjaga eno gy'otayagala kukwatirako ne focus kiri kyatayagala n'ebintu bya focus wano tagenda kisalamu bannange mukama yaŋŋamba nkakyali mu lusuku wama kyogere wano ngenda kisabika nabbi oli yakulungamya byokola sirika awaayi sirika yaŋŋamba okubayimbiramu akayimba tuvudde wakigala ng'akikola ng'akikola obaye kiri mu akayimba kali mu Isaya 5 amaze Bible enaku zino byatwalona naye era still tekiganda gibikule Isaya 5 Isaya ali before ngero awo Isaya 5 Isaya 5 omutuseeko Isaya 5 agamba nti kanyimbire muganzi wange oluyimba olw'omwagalwa wange ebigambo by'olusuku olw'omuzabbibu muganzi wange yalina olusuku olw'omuzabbibu ku lusozi olugimu ennyo nalusimira olusalosalo nalusigulamu amayinja gaamu nalusimbamu omuzabbibu omulungi ennyo nnyini naluzimbamu wakati ekigo era nalusimiramu essogolero nalusuubira okubala nalusuubira lubale ezabbibu naye ne lubala ezabbibu ey'omu nsiko ebikwataganira nekiki twayogerako nti Katonda yokera tunula mu kamera kubagambye ba abe banyinge nalusuubira lubale ezabbibu ey'omu nsiko nti Katonda nga nkyali eyo yannambuza nabbi olugyeyo eri gyendi yennyini yanna nga nkyali mu lusuku yannambuza ebisenge ebyabakungu ebyabaavu n'ebyaki n'ebyabakopi kwendi kulayini birasebo kwendi nandaga emize egikolebwa eyo otuuka gye batendeka abantu nandaga omuze ogwakabuzi ogwogoba embalaasi ku bisenge owulirasebo naŋŋamba abantu bagamba omuze ogwo Katonda agukyawa Katonda tabyagala ebyo no buyiiya bisoko yezabbibu ey'omu nsiko gy'abatale sebo yezabbibu ey'omu nsiko gy'abadde ayogerako ffe tubiyita bisoko kale owulira sebo n'agamba Katonda yasuubira bwe nambe kusomedde okuva yasuubira obale omuzabbibu n'obala ezabbibu ey'omu nsiko kati ng'abuuza nti muganzi wange gwe anakukolera ki njukira ali mu Isaya 5:5 yagambye okujja okola ki omugaati oteese naye wawakuweera omugaati n'amata oneeyisaayo baawulira oli kyetwogera kyoyogerako tali ku bisiyaga
tali kubisiyaga tali kwogera ku kisiyaga ali nebisiyagira kye kimu ya zabbibu ya munsiko ani njaga kino oli akitegere bulungi nizo gamba nti abadde ayogera ku bisiyaga ali ku byammwe omukazi n'omusajja muno n'omukyusa muno n'omukola biki mbumubita bisoko buyiya mbumutetenkanya kiraba mu lusuku ne bandagana amasanyalaze amatuufu wegava amasanyalaze gye muganoonyeza wakyamu kijoyita amasanyalaze omuntu okuwulira naye akoko njaka kulaga luvannyuma wegava so si ebyo ebyokukwata mu nvubo zabbibu ya munsiko ebyokebera egundi ligambye mbuwano wesiva abe abatwebuliriza banange mujje emikono munva kubanga Katonda wagamba nti Emmanuel wagamba nti ndi naawe ekitegeeza wenooba nga Katonda ali mugwe Katonda wabeera mugwe bakakasa nnyo omukono guno guziba ngalo za Katonda emimwa gino gyolowooza oteekawa nyabo emimwa gino gyolowooza oteekawa mimwa gya Katonda bogoya waba yayengera okakasa waaki jako kikutakola ki lwaki atutwala wali mugundi atutwala mu Befeso 4 ng'agamba tulokoke tukomewo eka kumpisa ku bigambo by'empisa ez'olubereberye nti obutuukirivu bwa Mukama okubikkulibwa emize egyo gyava eri mu bibuga bye yazikiriza nti si gya wano waffe otyo nze misenze kati so ate no n'agamba ati no munaye omuntu awulira kati simaba wakyusa uvawa yali focus gwalito wali oli ku mpisa ziri ez'olubereberye nze ntambulanga Katonda bwalungamya eri zabbibu ya munsiko ate tekikoma ku kiri kyokka n'obubbi zabbibu ya munsiko Katonda teyasuubira ogibale obwenzi obutemu ebikolwa byonna ebikyamu ye zabbibu ey'omunsiko Katonda gy'ataasimba muggwe kyenagamba kyenagambye nti gwe oli lusuku lwa Mukama omwoyo eyasimbibwa muggwe gwe muzabbibu ye mwoyo wa Katonda nsumba nabbi kakati abantu basunireko biki ebyo ogambye ensi eno wagitambula ekisooka tubalage flag eno mpazi nayo eriwano olonze mbadde ndyerabidde kwatako wano Katonda flag eno gye tojja nayo osobola kyusa flag eno eri mu gundi eri mu kala ya musoke naye ffe twaweebwako kala 3 twaweebwako kala 3 red emuli Emmanuel nti Katonda yafuluma kati Katonda ali mu bantu be bane Mukama yakomawo mu Sayuni Emmanuel Katonda ali mu bantu be ono bulu agamba tangaza emikisa gyo ono green ofuke wa ddembe sebo nze ndi jengo ffe tuli jengo wave of transformation ejjengo eri ebyenkyukakyuka byobadde towulira byobadde tonnabikkulibwa byonna ebiri wano ku mmeeza mu nnyumba ey'okusaasira Katonda yabitubikkulira lwaki olabamu kano akafaananyi aka taata si muzungu taata asaasira mutabani we nti Katonda ayagala kusaasira abaana be kitegeeza abaana badde ewaka okudda ewaka bwe bulokole so sikwata kyawandiikibwa nti nze nzikiriza biki yenfulaga oza abagitegedde kati tutambulemuko kugina emyaka
tutambuze muko omwaka gwona akoma obuli awo namugeri kadunda bwaliganya tunadde olungi netongera kati ngenda kubawa ku bunabbi bwe nalaba mu 2026 yes 2026 mwezi gwa November ntemusenene obwo mwezi gwa November nga tutambula okuyingira mu December nalaba gano natambula paka China Beijing nenda bagano babita bigundi roller coaster babi kisoro kyondi ebyo nga gwali guno abachina bwe batambuza ogwo nga gwali gulimu abantu bangi nenda banga gwagwa gona nenda abantu nga bakunkunguka live nno nga jendi obyota buliro nenda abantu bonna nga bakunkumuka naye tusiba tubasabira Katonda asasira abantu baleba enamba ekendezebwe abali etantalo babalinzo fira mu kabenja kuba Katonda akawugule kubanga obunabbi bujja kolaki bujja kulabula nga bwayogera mu Amos nti Katonda takuba kibuga atakikoze eki atakirabudde ate era alabula kuyita mu bannabbi be talina kyalikola nga tabikulidde bannabbi be sebo n'ekirala nabikulibwa ku nnyumba eyawano mu Uganda enkulu batubiyise mu lugero njitegedde ennyumba eyenkulu oyo akugamba nti kabanje yakulimba tetugenda banja temukabanja oba oyagala okuddamu kabanja kakubanjibwa 238 oyagala okuddamu kabanja kakubanjibwa 238 zinaliyo live mu nyumba omuntu ayingira mu nyumba mwezi gwe10 ennaku z'omwezi 27 ne bakanabi bonna bwe bateekebwa muki mwogereko w'amaanyi nnyo mu nyumba kanabi jime bakaweerubwe bwibweko bwe bateekebwa muki mu nyumba naye munnanga ate omukulu omugole ge bayingiza mu nyumba ate netagenda mmalako kisanja naliyo live ng'omukulu office agifuluma 23 nti mwana w'omuntu olaba tindaba nendaba omukulu nga bamukongojja kabwejumbira takimalako 23 nendaba byasooka nalaba mu kusooka zasooka kuba nkayana zatandikira nkayana mu family abafamily ne bakyankala naawo mundu nezivaayo nendaba ng'omukulu nendaba ng'ennyonyi paka Buyindi 7 awo byova kuva 23 paka 27 tetusuubirawo emyaka 7 tukabya kyejo oli wakugamba nti kabanje aba yeerimba from 2026 abe wotabadde 2026 to 2030 owenkofiira atema wabeere wajjawo omwala from 2030 paka 27 tukabya kajanja mwana mu nyumba zatandikanga ntalo za mu family awo mwana nagira munne oli nadduka Buyindi nakwatamu paka 237 238 ne baddamu ne bakolaki ne bakuyita okakoleki kati we naddo kabanja 238 mu mwana konna kabanja nakampa wabana kote ana komawa nenda se wagabe 2 yagabe 2 nali mu America nawe ukisigala kutusa naye kyakuza mu 232 232 naddayo China ng'olutindo lwa China ene wafa odduseeyo nenzirayo China nalaba olutindo lwa China lugigatta ku mawanga
aluguddemu mutindo olumanyi omukulu waayo nemuwerekera paka mu emergency paka lwankubira oluyimba lwa Kafeero mu bufunze afa 232 bako obinootinga internet teyerabira era tujja kuzza akatanda tugambe nti omukulu yayogeranga abasaagirira twali ku expo n'agamba 20 saati omukulu ennyonyi emutwala Buyindi mundu zagiramu nkaawe eyo abantu bonna ne babagaana okuyingira mu Nanka. Gwe n'oyingira? Nze naliyo eri mu Nanka, naliyo mu maaso. Nika kati nze tondaba mu byolaba eyo tujja kumpisaayisaamu kuba siri munno. Bw'atya n'okukwatako ebintu ekitebyagalebasiimiridde tayagala mukwatako naye tayagala omulaba ogenda otya mu America n'oleka ffe abakuli ku kiddo sooka oyitemu ogambe soda kakati bannange 227 sente zijja nnyingi nedda esente nnyingi zigenda kujja 234 ezange ez'abagezigezi naye ebyo bisenda byogerako kati 234 waliwo ekigenda okubaawo ekika mu Uganda nsi naye nsaba Mukama Katonda n'ekirala nalengera malayika wa Mukama yankyalira omukulu w'eggye nandaga omuyaga nga gujja mu nsi yonna mu Uganda nandaga omuyaga nga gujja gukyalira Africa. Nomanyi nti Africa ye mwana wa Katonda asookerwaho kuba wadde tokimanyi nga si kweyagaliza Africa ye mwana wa Katonda. Africa obulamu gye bukola ki gye bwasookera. Nalaba omuyaga nga gujja ola kiri kye nabakonyeeko ekyolusuku olw'emizabibu biveeri nandaga omuyaga nga gujja ku nnyanja ngamba olaba okiyimiridde ekya Nabbi Daniel kyayogerako ekyesimbye nendaba omuyaga nga gujja ku nnyanja nga guva mu basajja ababeeru ebyokulwanyisa byonna bye bakola olowooza bagenda kubaani nendaba amaato amalwanyi nendaba nga gajjudde ebyokulwanyisa gonna geekuŋŋaanyiriza ku bisemayanja tuyita oceans nendaba nga geekuŋŋaanyiriza ku bisemayanja nendaba nga abasajja basooka kumalawo Middle East nendaba nga eri obulamu buweddeyo ng'abasajja balumbye Africa. So Abafirika abakulembeze ba Africa mwebereremu ne message eno akaseera kalijja maaso eyo abasajja ebyokulwanyisa byonna bye bakola nabiraba nga babitadde ku mayanja omuyaga n'engulaba nga gujja kale tukyuke tudde eri Katonda. Oliwo kyali mulamu awo gye emyaka gyo nange saagimanya tomanyi gwe ogenda fiira ngamba egyo emyaka egy'omuyaga ogwo gyo saagimanya naye nga yagundaga nti lengera omuyaga ne Nabbi Daniel kyayogerako ekyesimbye ku nnyanja ngenda okulaba omuyaga ne guvaawo nendaba abasajja nga bazannya nkwenkule abalasha n'abaki abo bonna abakoze ebyokulwanyisa naye nga olukwe lwe balina lwakujja kuzikiriza mwana wa muddugavu nga batadde ebyokulwanyisa byonna kuzisemayanja ne basooka ne balwanamu nga bo eri obulamu bwabwe ne bukola ki ne buggwayo ne bajja balumbe ki naye obutuukirivu bwa Mukama n'obulokovu bwe bunaatera okutuuka. Ebyo tuyinza byewala tutya oba Mukama agenda leka bitusaanyewo otubwewalira we wano nabagambye gwe nno saakubuulidde akagombe kajja katya oba kajja katya akagombe nkugambe nti fulaga gye tulina yakagombe era etambulira mu muyaga wave of transformation omuyaga gw'ebyenkyukakyuka ogw'ebyenkyukakyuka muki mu kumanya Katonda omutuufu nti Katonda ali wamu naffe mu neeyisa ey'empisa ey'oluberyeberye
omulokole omutuufu ate so sigamba nti omusiraamu so sigamba nti omuseventh so sigamba nti omukatuliki oba omusamize. Katonda ali mu ggwe ali mu nze. Katonda ayagala mwana. Lwaki nkugamba nti okulokoka kudda waka? Ewaka eriyaani? Taata. Ewaka eriyo taata, eriyo maama, eriyaani okusatu? Jjajja. Mwana. Ne jjajja wange muteekeyo. Jjajjaawo era abataata olukitawo yaba aliyo. Nti Katonda ayagala tufuuka abaana. Era tukola kuli olabyeko gundi, olabyeko omwana gwe asaasira. Katonda ayagala kusisinkana n'abaana. Nti Katonda kitaffe n'omwoyo omutukuvu gwe mwana. Ge masiga ameka? 3. Owe nange mwana. 3. Ate nzo ndeseewa. Ati gwe wegatta ku taatawo ne maama wo. Kati gwe wanesiga ne mwotolera wamu. Katonda ali awamu nammwe. Noddayo mu mpisa ziri ez'olubereberye n'ova mu kkubo eno gye wabulira okweteeka ku buli obunanka bwe mugira. Babagira emize giri egy'Abababirooni. Nabbi nkube mukottoozo. N'ekirala buno obubaka nabulaba mu nnimiro. Waliwo omusajja wongenda buweereza, waliwo omusajja akabala alima ennimiro y'omu Kisenyi e Kampala ku Nakivubo. Pasita alimira mu nnimiro y'omu Kisenyi. Manyi ekkanisa nnimiro? Eri ekkanisa eri mu Kisenyi. Eri ekkanisa eri mu Kisenyi awo. Bamundaga namulabira ddala live mu lusuku. Musumba gwe ne baŋŋamba olima bulungi ennimiro yo, naye ne bandaga ekikolwa kyakola ekyokugamba abantu okuwangula ekyapa mu kkanisa. Okuwangula ekyapa mu kkanisa nti ekikolwa ekyo kya bufere. Kubanga bandaga nti ate abantu basooka ne basunda ssente, n'aleeta aba property master abagenda okugaba ebyapa, ate mu ssente zaabwe ze bagulako ekyapa ate ne bamala ne bakola ki? Ne bawaako omuntu kiringa munaasonda abantu kino musonda obukadde 10 ate ne mugulako pooti ya miliyoni 10 ne mugamba oli akoze eki? Awangudde. Omusumba gw'alima ennimiro y'omu Kisenyi e Kampala mu Kisenyi nakulaba live. Mukama n'aŋŋamba point eyo sigirekangayo. Kibi kyokola kikyamu nti ennimiro yo musajja gw'ogirimidde embanga ebadde ennungi naye ekikolwa ekyo kikyamu. Nammwe abasumba balala abakikola okuteeka ebyapa mu makanisa kikyamu. Okuwangula kikyamu. Waliwo n'omusumba afuwa ne curriculum. Aliwa bana wawa Olw'omushana bana namulaba nga afulumya ekkanisa. Olw'omushana namulaba nga afulumya ekkanisa. Olw'omushana namulaba nga afulumya ekkanisa. Kikyo ganga afulumya ng'amaze service n'afuluma dde waka. Nze namulaba obanga asuddewo ekkanisa. Nze namulaba Olw'omushana nga afulumya ekkanisa. Omulaba mu mwaka ki? Nze namulabulabi nga afulumya ekkanisa. Naye otakwonwako ku internet abo abaana baga. Takwonwako neze namugambye namulabula Olw'omusana nga afulumya ennyumba. Nyumba ya Katonda kale. Kyenyiza okugamba. Naye oli omusumba obutuukirivu bwa Mukama bunaatera okubikkulibwa n'obulokovu bwe. Nabadde nkyakunnyonnyola ku gundi ku flag eyo. Era lwaki tugamba yakagombe? Nalaba live. Siri mulalu ngabe bwe baali bakola ki? Bagamba oyo mulalu ali butaka. Baali bagamba. Naye nalaba live akabonero omu ku bubonero 7 nga kabikuka ne baŋŋamba kabikuse. Era nalaba live embalasi enjeru ng'eva ng'ebikusa omundi gumu ng'eva mu bbanga. Nendaba omusajja yali agitambulirako nenjiraba ng'alina olusozi lwagyetooloozaako. Nkusooka nasooka kulaba omwoyo, nasooka kulaba empologoma ng'ebumbujja. Manya empologoma okujja n'ebumbujja n'ejjuza olusozi
agusozi buno buli obulongooti neefukanga kalongooti yonna bweti obunene bwayo negulumira paka kalongooti eri waggulu bwemala nekuba oluba nenjirabanga eboggolera ennyanja nenjirabanga eboggolera ensozi nenjirabanga eboggolera ebiwonvu empologoma eyo nenjiraba yatambula ku busozi 6 obuwanvu obugulumivu obuliko n'agalongooti nendabanga obusozi obwo bwonna bukyuse bubunamidde olusozi lutya lumu. Emboozi yaffe ate kati bano abantu bange ab'e Kampala baagala nnyo following abasingako abeeno mu kyalo tujja giddanga entakera tuginyumye ate nekirala tugenda kudda tunyumye kuba waliwo byesikusaba okuludde waliwo ebyokukwata nti wano walaba ki n'olambula ki twalaga kubanga nagamba naaba omusajja omukadde ow'edda ng'ali mu kibira naye ng'asibiddwa ebyokulwanyisa eby'omu nnyumba enkadde ey'omu kibira ng'akutte ng'ayingidde Lebanoni nemulaba ng'akutte embazzi ey'edda ng'ali kusuula emivule gya Lebanoni ku ttaka n'emivule egyo nno si bantu mawanga. Kati akasembalo kakano buno obubaka bwa AI bangambye nno njibuuze ekibuuzo leero bajja kugamba nabbi waffe AI omwoyo wa Mukama yanga nti AI yamutuuka kuki ku mutima nangamba AI nti ambulera waba bajja ebikka musana neguyitamu nti naye omuyaga bwe gunaakunta banaajambusa emirundi emeka AI omuyaga gujja banaakwambusa emirundi emeka onooyimirira mu muyaga. Katonda tagala AI yamutuuka kuki tajaga ku mutima ne AI kyekiri akantu k'obuuza ekibuuza mu mangu n'embiro ne kakuddamu yaŋŋambe naye ng'ebirala bikyaliyo nno bingi mwana wattu leka terondoloozayo tusooke tukomekaawo era lwonodda Abe yajja kudda tukole Abe abantu babuulire zabbibu ey'omu nsiko bagiveeko Abe mulekere okukakasa Abe abantu bagambe si baana bato bave mu kuyonka nakyo kibi amasannyalaze amatuufu galina we gali kubanga yatugamba nti Katonda ali naawe emimwa gino nedda emimwa gino mimwa gya Katonda engalo zino zemuteeka Abe engalo zino zokebezesa ennanka omuntu muleka aboobere awo kale katuveewo naye nga lwaki tuvaawo naye nga gwe amasannyalaze amatuufu bandaga we gali watusunireko weya yamukomyeyo olina oyo ate bwetudde oyo tagenda nyabo kugerezeeko we gali nedda ate kati ki labako jangu katono sebo ali on Sam Sam labako ate kati nenyaffe kugikwe tusobola okulagako wano kugwe Katonda si amasannyalaze ne gaakamu kati sitagenda kwaka ate gayinza kwaka ku nnanka kyagingemuko kati nwa nedda njagala kulaga kyali mu lusuku tugenda kudemonstrate ngaki amasannyalaze wegava gaveewo gaakemu bwe gati oba bwekiba ekyo bwekyo nedda taata gwe jangu okanga balemu tulabe nedese kukanga tomulaga naye kukanga bala example bakulaga example oba oligenze mu practice ate example lwaki munyimiriza sikuyimirira kulaga kaleleka bandage ki gwagado okumanya anti tugenda next time abe jangu okanga bale tujja nano watunula abe neza kanga bala ama nedda sikuliko gwe sikuliko soko veyo katono wano akakatebo kajjeeyo jangu otuleko wano Katonda anize
Ja asija nanka jango tweko wano katono. Chako jeke kofira. Nando njia. Asiko yiya. Olaba musanyaza amatuufu. Wesigeme. Omuntu nga tonnamulowooza mugenda bya nanka eri. Oba bya nanka wa. Kuite nabbi kuite kojja. Nedda topita kojja. Sabako. Tuli ku bigambo by'empisa ez'oluberyeberye. Awo nteredde nosala ku bigambo by'omu nnimiro. Andeka gwe. Tuli ku bigambo by'omu nnimiro. Ebigambo by'empisa ez'oluberyeberye. Jjukira kati tuli ku mwana akomawo ewaka. Omwana alina Katonda we. Omwana agenda okuleka giri emize ejja kumala gakola ki. Sigigezesangako kye kirungi. Musanyaza amatuufu eri mu lusuku galinga wano. Olaba nnyabo tunula gwe. Omuntu amusanyaza akamatuufu Katonda agateeka kutandikira wano. Paka eno nti ojja olira nyawo gali wano eri masanyaze gadinyira wano ali kati gayinza okulinyira wano ku muntu ku kundi munno wantulimu example wedde ne banyabo badde balali bano kati oli eyo olowooza gazze teri ama musumba siibola tonadde olundi banange abadde batulaba mwenna tubadde ku bigambo by'empisa ez'olubereberye obunambi bungi bukyaliyo wetuli wano mukama yatuyita wano mu nnyumba ey'okusaasirwa Katonda ayagala kulagaana endagaano n'abantu be okuzza obujja ebigambo by'empisa ez'olubereberye guno omuyaga ogw'ebyenkyukakyuka gwe tutambuza Emmanuel House of Mercy Mukyusalamuze amanyikiddwa nga Nabirama tusangibwa mu kibuga Buyikwe. Tetuvaawo tetulivaawo naye munabuyikwe munnanga andaba va ku bigambo tuukayo olabe abalwadde bawona abalina ebizibu bigonjoolwa wetuli wano lino ddoboozi bannayuganda bannange Afrika yonna n'ensi yonna okutwaliza bwamu lino obadde ku ddoboozi eryogera waggulu nga liva mu nnimiro mu lusuku olwo mu nnimiro y'omu kiwonvu ate nga ssebo nga ndiddanga lya mu kiwonvu weewaawo genda mu comment section bw'oba olina kyoyagala obbuuza nga tokitegedde tetunadde olundi kwe tujja otandikira mwantu naawe osobole okuba enamba y'essimu 0703 04 17 04 oyagala kusabirako olina kyoyagala okubuuza oli wala oyagala kumanya bisingawo information esingawo kumanya ku Katonda ali atya naawe oyagala kumanya ku bigambo bya mpisa ez'olubereberye oyagala kutuusibwako kusaasirwa kwa Katonda Katonda asaasira atya omuyaga gw'ebyenkyukakyuka gujja gutya ssebo abantu be Buyikwe bagambe gwe nnyaffe Buyikwe nti oli muganda wo oli muganda we ffe obuweereza buno bulinga ejjinja eddonde ery'oku nsonda n'ekibuga kya Buyikwe naye tebannamanya tebannabuuka bagamba wave of transformation omuyaga gw'ebyenkyukakyuka kati bandyesiimyeko nti gwatandikira Buyikwe ogenda mu mawanga kati wuyo tute mawanga kati tugaziyenze buli kanaku nina okugaziwa nina okujja n'ekipya paka munnanga atulaba bweti bwe tukoze mbadde ne Nabirama Mukyusa okuva mu kibuga ky'e Buyikwe mu katawuni kamanyikiddwa nga Buyikwe mu district y'e Buyikwe essaza lya Ssaabasajja Kabaka eri e Kyaggwe mu Buganda. Mukama akutukumire. Bye bye. Export TV to the world.